mansion yange yiye etambula siri na King Shiba. Waliwo n'abalala bagambanga alabika abeera naye asobole ofuna hiiti akuba endongo bamumanye nnyo. Nkubye Mungu bawangaaze nga siri na King Shiba. So nkyalina bingi ebyo proving ensi. Shiba obukwakulize bwe nina if nga ndi wa kumujja ku kkubo. Mansion yange erina sooka kuggwa. Enemy aleme kugamba nti yamukozesa okuzimba ki? Ako ke kasooka. Akokubiri, we nabeeranga ne King Shiba, abantu bangi babeeranga ku TikTok ng'oscrollinga bw'oti, oli n'avuma mukunji, ono n'avuma ono n'agamba kifanire. Abantu abo we are they? Shiba bamutulugunya. Njagala ndabe ku bantu abo baali bamulumirirwa. Kakati kankuweeyo ekigambo ku nsonga eyo Mukunja. Amanyi ku nsi kuno tulina kategori z'abantu ba mirundi 3. Era omuntu bw'afulumyanga statement naddala ku TikTok noonya ali mu kategori ki? Tulina be bayita ba failures. Abalemwa ensi. Ekijja kyayogera talowooza takola ki? Manya oyo failure naawe omufiise kuba lw'ogula ideas ze n'ebigambo bino bikuyingira mu bwongo. Oyinza okukakana nga akusika kukuza mu kategori ye. Ey'abaalemwa. Ne tubeera ne be bayita ba winners. Abalina bye batuuseeko abakyalina n'ebiruubirirwa ebinene. Bo ate entegera yaabwe bayanjagula kuba no ba failures. Era yayinza otunulira n'agamba Mukunja weebale oyambye omwana oyo. Omuntu oyo ne waba talina kyalina mu mutima gwe aba muwanguzi. Okitegeera? Ne tuba n'abali wakati awo nga leero abamu akategeera ate enkya ne zivaako. Abo nabo bali awo. So ze kategori z'abantu abasatu betukola ki? Betubeeramu. Oyo yabeera n'amagezi gaatuwewole. Oba gaba gaatugabane olumu bamuggyako ku network olumu n'abeerako. Ye muntu gobeera naye leero ng'ategeera enkya n'omusanga nga tategeerekeka ate luli n'abeera n'eggundi n'ayogera bino n'abeera n'onu n'ayogera ebirala. Kwegamba oyo abeera wakati awo abeera onu and off alinga network yakyalo. Akatalekeka era nnyongera kubuulirira ono. Kati abo ba failures abaalemwa ensi olina kusuula nga buli kye bakugambye okasasiro tokiwona matu tokiwona ki? Kati gwe kiteeke mu bwongo obwo ti Mukama nnyambe mansion eggwe nkomyewo Shiba twongere okugenda mu maaso. Kuba nze ensonga gye nnyinza okugamba nti de wandigambye nti Shiba kati waali olinayo mansion yakubiri ayagala okurehabilitate okuteekamu ssente. Nti ate olina ennyumba gy'okola ki? Gy'ozimba tosobola bigattaganya biki? Byombi awo nkuwulira. Naye bw'ongamba nti ate ba failure bye boogera oyagala baprovinga. Failure tolina woli mu provinga ne bw'onaazimba mansion era ajja teekawo ekigambo ekirala ekinaakuluma okusinga ekyo. Owulira? Omuntu eyalemererwa ye ogugwe gubaawo gwakwogera. Mukunja ne bw'oligula emmotoka ey'ebbeeyi era balyogera. Bw'olitambula ebigere era balikola ki? Balyogera. Bw'olinyirira bajja kwogera. Kati ffe ebigambo ate kasita olekera okufiiriga pain ku bigambo abantu bye boogera manya nti awo okuze mu bwongo. Financially oba ogenda kukula strong. Kubanga teboogera ku muntu atalina. Teboogera ku muntu gwe basinga. Kyova olaba omulalu ku kasasiro teri alina story ya mulalu. Tayogera ku mulalu. Lwaki? Kuba talina kyakola ki? Kyalina. Kasita olabanga abantu nti bakufudde emboozi ne beerekereza okunyumya ku basatu n'oba wakutaano nga gwe banyumyako n'olinaakwongerako manya kyokola kirina impact kirina kyekikwongerako kirina kikyongera ku community. Abantu abatalina bye bongerako ku nsi tebaba namboozi za kuboogerako. So kiriza totyanga bantu kwogerako. Omanyi abavubuka mulina ebintu ebibasuula mbu nti okunjogerako gw'oti okwogerako agenda kuwaaki bw'atakwogerako agenda kuwaaki. Tewali. Nebajja kyetulutatu kyemutaacha emirimu bana ekyente gyampadde mutama muwe kyakinda otwadala obulungi. Amiina. Amudagije. Abeere mudadda nnyo nda buli kyente gyatula gijja buddi. Amiina. Okay. Tweyanzege. Mukunja webaza omukulu. Banaye. Daddy. Totya. Mpulira nga kati olaba kati ebyokwebaza daddy nga twebaza na bigambo weebale nnyo ebyo mpulira
waliwo omuntu akola ebintu ng'owulira akagambo kanaabuuse lumpe omanyi waliwo obugambo bwa luzinga vali kibanga kuba mulaavu akagambo bebi abamu tebakyayagala kakozesa anti n'abafereke basiibako bebi sweetheart kati abamu osanga beeyiyirizaayo obugambo obwabwe zowange muyita best ndowooza owulidde shadi yalindako naye dadi ono manyi okubeera eyo nenscrollinga nemulaba ng'alina omuntu we beda we nange manyi obiyitamu kuwange nga ninga akuvuganya ekyo kirungi lwakuba ekikyo kiri organic nnyo kiva ku mutima ekikyo kya AI shadi yalindako era kyemmanyi mwana mulumpe nnyo nyonyole dadi ono okimanyi kati dadi ono waliyo abantu bangi abagenda otandika okugwa mu laavu ng'ayagala laavu ye ebeeko ng'eya dadi ne maama naye sebo oyinza ogigwamu ennaku bbiri ate nekwegezaamu okutta nze laavu yakaneegezaamu okunzita emirundi giri egyo nga ngoperera ebya dadi kasiko byakola mami laavu kitedeejaki laavu tomanyi kyekitedeeza otwadala ennyo otwadala mulumpadde mutama tatonda shadia omalindako nnyonnyola eddadi ebyaddala nali ku tiktok shadia alindako nali ku tiktok nga nscrollinga ndaba dadi Saabataasa Kasiko Mutaasa ng'alina ebintu byakola mami neŋŋamba nange kangweko mu laavu empya nange nkolemu bino laavu yanneegezaamu okunzita kati omulundi gwoku wagwa ku muyaaye wagwa ku mufere wa laavu wagwa ku pretenda ku kibanda olwagira neŋŋamba dadi kansooke muleke kubanga kati ebya dadi bo we bakera ne bagamba tugenda tuulako mu nnyonyi nga bagituulamu we bagamba tugenda kubeerako ku mbalama z'ennyanja naye kati ffe owunzika eza mansioni ate zotadde mu muyaaye so ebya laavu kansooke tubirekere dadi naye akadde kagenda kutuuka mu budde obutuufu olunaku lwonna lwonaddamu ndowooza okundaba katugende wegale tuinspiringa mu bintu by'omukwano anti kakati bw'okula mu myaka oba kyakulabirako eri abalala laavu si kintu kyangu naye ate kasitoba nga olina omutima ogujagala mukama n'akukwatirako n'ofuna omuntu nga naye amanyi laavu enyuma naye abavubuka ba leero bali fake n'abawala ba leero bali fake ayinza okujja gy'oli nga golowooza akwagala naye nga alina kyakubalako kati laavu ey'okupretendinga naawe oba okiwulira muli nti omuntu ono pretenda muli oba okiwulira wadde muba naye ogamba ono pretenda bw'omukubamu oluyi lumu ng'agamba poliisi yerumala owulira olubunyizaamu katono nti mbisibye nno byeŋŋenze ng'omanyi ono nali ngudde ku ki muyaaye naye omuntu akwagala mu bulungi oba mu bubi omukyala anyiiga naye era mudda wamu kwegamba munyiiga naye temuwangaala mu busungu ate musonyiwaŋŋana tebaayo kibi munno kyakola kyamaanyi nnyo kigamba nti azantamye bugambo ki bwe wammami bubiri yasi bubiri si bungi manyi oyina bungi bugambo ki bwe wammami obugambo bwe muwa mugamba kimu tajjanga okwo akaliro ke kayongeremu bwaki enseenene erimu 5 maama okimutambye akoze ki okimutambye enseenene ziri mu 5 amange namba ndatukyandalanye n'omusajja wande ebyo kibiddamu nti neetonda mbita ng'oli mukambwe mbita ne wanyiiga kuva bbula we yakukyawa ate ambita ate oba omusajja aba nkyayenda era njira twebyo nti omusajja ye mba needula kyekyo kyaddi yanna obufumbo bugenda kulema tolina tululaavu nseenene nannememeta era bwannema bulannemenyeka era bwannema bumeka obwakakulema bula nadenda n'omutaja ekyadde
nawulira nti ekyadde newafuuta ekyadde anti nenda kyadde naviiramu awo jajjaja ti neyekitula najewa oyo tamanyi tufumba tamanyi toja yadamba yonno tubatwala ekyaddwe natuba mu ndalo okay Mukunja so daddy assume nti akuwadde kyemmanyi kati what is the next ate era ngenda mulambuula Mukunja ngenda kulambuula mu myezi 2 okuva kati tuke ku site ndabewo omulimu gukoze ki wegutuuse kiba kirungi nnyo abavubuka balabire ku Mukunja ono nti ekintu bw'okiteeka mu bwongo kuba okwerekereza abaana omanyi nga bafuna ssente bangi ku kibuga kuno naye nga bazimala mu lakizale kuspendinga kwonoona alabye kasiko mutaasa apaakinze wali n'alya enkoko ya $5,000 naye ayagala alya enkoko y'emitwalo 5 naye gwomanyi ndi eyo 5 nzijje ku mmeka kuba omuntu oyinza omulaba nti akoze kino naye ajje ku emeka alyoka akola ekyo oyinza okwagala okukola nga kasiko mutaasa bw'akola naye ffe twakola dda ffe twava buto nga tukola ki nga tukola nyinza ositula obukadde 10 yozi nasitudde obukadde 50 nengula ekibanja nenkiwa omwana muwonge ate nga kyakyapa wamanyi we nazijje najje ku mmeka naawe olyoke oneegezeemu tolo olwokubanga senkulu kasiko mutaasa akoze kino nange kankole ki kankikole nedda akola kyokola ki kyosobola so weepima ku muntu nga tonna bakola ki tufaanana nsusu naye ate emikisa ne bye tulina byawukana kiriza wadde oli mulungi weeyiseeko ng'omubi oleme kweteeka mu by'abalungi kubanga tonna babbitu bikolerera abavubuka muyige okuhasolinga mukolerere enviiri ez'obukulu kiswaza nnyo omusajja ng'otrendinze mu Kampala wano osireyinze n'owunzika ng'akaseera kali akasembayo okaddiye nga okyali mu mizigo muzimbeko ennyumba mu kyalo naddala mu kyalo eri wano mu kibuga niwo otabeerawo na nnyumba beera mu muzigo gwo naye eri gy'onnadda nga biremye nodda ewaka ne bagamba nti omuntu oyo abadde yagenda Kampala kukola naye alina waakola ki wabeera muleke kwagala gula mu kibuga wakati ate olaba ffe tulinako ssente naffe tukiguze ku bbali mu kibuga wakati tewali mirembe kati ono Mukunja gye yaguze eyo ezimbibwa abagagga yes omugagga tayagala keereere ayagala environment nga ngazi ayongereko agule yeegaziye kati ogula mu kibuga akantu be kati ne weenyigirizaawo keereere tiyagaasi avuga biki kwegamba era nze kati nkyali wano olw'okuba ndi mwavu naye wezinaawera mujja kumpulirira wala eyo nga nzimbye mashoni